all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. Bitundu ebirala kigenda kutuuka Cameroon, kigenda kutuuka Congo Brazzaville ewali bannakyemalira, kigenda kutuuka na wano era mu Kirinde. Tekikyasoboka nti abakulembeze basobola okukozesa ssente ne bakozesa abasirikale okutukuumira mu busibe kati nyayo okuyozayoza abantu abo newankubadde nga emmundu abasirikale be bakoze ekyo naye nakyemalira ye bamugjeeko. Kakati baddembe okutuula wansi bannansi ne batandika olugendo olupya. Eno chapter mpya ku lukalu lwa Afrika egenda otuyamba okujjako bannakyemalira. Era wiiki ejja ngenda kukuuta ebbaluwa yange nga njiweereza Gabon, era nga njiweereza ne Jeno oyo mupya nga tubayozaayoza olw'okwetaasaako nakyemalira. Gabon eyasinze akalulu yabaddewo opposition yafunye percentage 65. Ali Bongo yafunye 29. Results zirina nja zibalaga. Obwe nyini obwa opposition abantu gwe bawadde Ali Bongo bwe yewadde 2016 era obwa opposition ye yasinga. Ali Bongo najjayo emmundu ng'ayambibwako Abafalansa ne batta abantu abasukka mu 200 mu kibuga Libreville. Kati akalulu bano bannakyemalira tebakasaamu kitiibwa. Abantu bakakuba ne balaga gwe baagala naye ne batamuwa bukulembeze. Kye bassaamu ekitiibwa bakiyita mmundu. Kati emmundu zennyini ze bazze bagula ze zigenda otuyambako okubajjako, era ekyo ekiwende ekibajjako nga emmundu ze zibajjako kigenda mu maaso paka bonna bwe banaggwayo. Bawanika bendera za Wagner Group machinery, abalala bawanika bendera za mawanga malala. Kitegeeza nti emabega wabeerawo abateekamu ssente. Ensi zino ezimu zirimu ebitebe by'amagye eby'amawanga amalala naye ate tebirina kye bikola mu kutaasa kasamba tukano olw'ensonga nti bo baagendayo ku lwa byanfuna. N'olwekyo ensi nga Gabon erina abantu 2,400,000, enamba 6 mu kufulumya amafuta mu Sub-Saharan Africa, abantu 2,400,000 ng'efulumya 2 billion barrels. Wandibadde osobola nti eyo buli muntu yandibadde musanyu eyo population ya Kampala. Simayi wadde 55% era nalaga akalulu yakawangula. Nono waffe wano yewa simanya 60 simanya meka bazenga bazeewa percentages naye ng'ekyamazima akalulu abantu bakawooyo omuntu agwanidde gwe balaba nga anaasobola okubakulembera mu kiseera ekiriwo olwaleero Kyagulanyi ye pulezidenti waffe. Bino byonna ebiri mawanga gano ge tulaba kuzi ezigenda mu maaso. Ekyamazima abo bannayuganda oba bannansi we batuuse nti bali ku kisenge okuziwagira size bwandibadde kubanga akalulu kandikyuse mu mirembe constitutionalism mu mbeera egwanidde naye bannaffe awo batutuusa. Mwai Museveni yagenda mu nsiko n'atirimbula abantu b'e Nakaseke, abantu b'e Luweero, abantu b'ekibuga 500,000, abantu 50,000 baafa. Naye ffe olwaleero okugenda eri abantu yalowooza mbu tumenya mateeka so nga ate ye yagamenya n'okusinga olwaleero byakola mu kiseera kino. So kuditaazi zino fe abamu tuziwagira lwa mbeera nti tutuuse ku kisenge ng'oba oli awo bannayuganda oba n'abo abanyigirizi bajje basobole okuddukira okulaba ng'oba